azimbye ennyumba ya buwanana, azimbye ennyumba eri worth 30 millions Ugandan shillings. Wano ba followers be teekako ne bankuba kyeyo banne bali mu kwebuuza ssente ezo yazijja wa, bali mu kwebuuza ku kyeyo yamalayo bbanga ki eri musobozeseza okubanga yagula poloti n'akolako faamu n'agulako emmotoka eya airport pickup, teekako n'okubanga atandise okuzimba ku ssaawa zino, teekako n'okubanga aowninga kampuni ennamba etunda amataka. Buli muntu kyali mu kkubako empawa, buli omu abuuza kino bannange kisoboka? Omuntu akola mu kiyumba nga aweebwa emitwalo 7 ku mitwalo 8 ku mitwalo 9, teekako ng'alina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira bazadde be oba baganda be, teekako n'okwerabirira ye nga omuntu asobola atya okuachivinga ebintu ebyo byonna in just 2 years ng'ate jjukira ssente ze tukola zibaako omusolo, zitemebwako omusolo. Tabanga ayina ebintu ebirala byakola, tabanga yali mutolosi, tabanga ku kyeyo amazeyo ebbanga ddene. Kati nno ebyo nno by'ebibuuzo by'abaana abakola e Bulaaya. Beebuuza mwana muwala ono ennyumba gy'azimba ssente yazijja wa? Byonna waneeno ku Sheila Adita TV. Amanya yenze Sheila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange jango berenga osubscribinga or likinge or commenting. Here we give you updates of anything as long as it's useful, as long as it motivates you, inspires you, encourages you, gives you guidance in your life. Tubeeranga tukiteekayo muganda wange kyolina okukola kwe kusubscribinga or liking video webe kunyumidde oba ogifunyemu amakulu, then comment down, comment below otulage kikyolowooza. Then teweerabira kukwata ku notification bell, bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nnyumba ya mwana muwala Phoebe. Mwana muwala asitudde ennyumba, asitudde ekizimbe. It's a 3-bedroom house nga erina ebisenge 3, ekiyungu kya mu nnyumba, toilets za mu nnyumba nga zirimu ne bathtub, ekiyungu kya mu nnyumba eriko dining. Buli omu ali mu kwebuuza ssente yazijjeewa ezisobola okukola ekintu ng'ekyo, ssente ezizimba ennyumba eyo Phoebe yazijjeewa ng'ate ku kyeyo yamalayo emyaka 2 ate nga ye muntu omu ayina emmotoka enona abantu ku kisaawe, ate nga ye muntu omu she owns a company etunda amataka, ate nga muntu y'omu ayina faamu erunda ebisolo ebyenjawulo omuli enkoko, omuli ente, omuli embizzi, omuli embuzi n'endiga. Ebyo nno bye bigambo by'abantu. Kansooke mbaweeko katono nnyo ku nnyumba ya Phoebe bwefaanana, then tujje tubeere nga tugidiscussingako ebituufu. Naye nga sinababbawa video eyo kwetegereza nnyumba ye, bagizimbe batya, bagizimbyewa, ya bisenge bimeka, ssente mmeka. Katusooke tubeere nga tusubscribinga, tulikinge, tucommentinge, tusharinga, ate era tubeere nga tukomawo tubawe ebisinga.
ndowooza vidiyo eyo mugirabe nga mwana muwala agezaako okushokesinga ennyumba ye yeera nga yabagambye ye aliwo kumotivatinga kuba motivatinga mmwe abali e Bulaaya kuba inspiring abali e Bulaaya gezaako kubalaga munange everything is possible gezaako kubalaga you can make it gezaako kubalaga nti nawe okisobola however much abantu bakugamba nti tokisobola nga bakunyoomesa maaso believe in yourself ojja kubanga otuuka ku ekyo ky'osinga okwagala ate n'ekirala n'abagamba the most important thing is to pray. The most important thing is to tell God what you really like. Katonda wolemerako n'omugamba ajja kuba akuwa ebyo igwe by'omusabye the exact things that you've asked for ajja kubanga abikuwa kasitobeera nga omwesiga wabula nga ate waneeno njagala collectinga mu katono nnyo baganda bange mwena abalina such questions inti nno mu bulamu buneeno munnange tetenkana opportunities come ndowooza mulaba mwana muwala bwe yali yakava ku kyeyo bw'ati n'afubukirawo celebrity tvs zimukyaza bamuwadde emirimu egy'enjawulo akola ku Urban TV era ostinga abantu ab'enjawulo ekyo nga tukivuddeko Phoebe ayina company namba gy'akolera etunda amataka bamuwaako yecheya eyiye gayina okutunda ogwo gwonna musaala. Phoebe is a YouTuber, a Ugandan YouTuber aweebwa sente ennyingi ddala waneeno ku mikutu gya YouTube. Ekirala Phoebe yateekawo installment ye mwagenda okubanga ajja sente kweko okulunda ebisolo ebyenjawulo nti bw'opulaninga obulungi munnange osobola okutuuka ku ebyo by'oyagala. Nze ngamba bana Uganda mu kifo ky'okukakkanya abantu wansi let's learn to learn from these people. Tugezeeko okubabuuza obeebuuzeeko gundi wakikola otya nyinza kukikola ntya kubanga people compare ayina edduuka alitunda accessories ezo sente nyingi n'ebintu ebirala. Yes, people tend to have a lot of stuffs ate kisinziira ne organization gy'oyina people abakubeererawo how you organized yourself abantu abakubeererawo nakyo kiri very important mu bulamu bwonna ddala ng'oli nkuba kyeyo buli wonoobeera ne good setup back behind your back buli kimu kijja kubanga kijja bulungi nnyo. Amanya nsigadde nze Shila Adita. Video eno woba ogiyizeemu kusaba commentinga wansi ate era olikinge teweerabira ku subscribinga ate ne notification bell togyerabira imbagala nnyo. See you in my next video.